Amanya Matovu Musa ndi pulida waloya wa Abitex amanyiddwa nga Musinguzi Abe. Olwaleero tuwandiise ekibaluwa kibakuntumye mu lipooti kye tuyita demand notice ng'ekigendererwa kyakyo tukiwandiikidde omuwala w'omukyala bamuyita Batamuliza Serena, omuyimbi amanyiddwa nga Serena Bata. Lwaki tukimuwandiikidde nti baalina enkolagana oba baalina endagaano gye baayingiramu mu mwaka ogwa 2020 n'omukulu amanyiddwa nga Abitex. Endagaano eyo yali ya mirimu ya kumumanaginga nga promoter aludde mu business y'okuyimba, aludde mu business y'entertainment, amupromoting nga buli kimu kye yeetaaga alina okukimukolera, okugeza alina okumusasulira ennyumba, alina okumuliisa, alina okumwambaza, alina okumutambuza buli w'abaalaga. Ba recording ennyimba empitirivu nga bamejeddeko waliwo oluyimba lumanyiddwa nga Bikalubye, Sing and It's Okay, Lukundo, Owange, Ofunye Omusoga n'endala. Ennyimba ezo bakkaanya mu ndagaano nti promoter Abitex yazirinako exclusive rights, nti omulimu gwa Serena Bata kugenda ku stage nga mwami Abitex amuwadde obuvunaanyizibwa, amuwadde obuyinza n'ayimba. Waba tamuwadde buyinza talina kuyimba nnyimba ezo. Era buli luyimba lwe yalikodinganga mwami Abitex yagendanga n'aregisteringa mu kitongole ekimanyiddwa nga Uganda Registration Services Bureau. Era ayina certificate, ezimu ku certificates yeno gye mulaba. Certificate eno eyogera ku luyimba oba album eya Sing and It's Okay. Album eyo eriko ennyimba nnyingi. Ennyimba zonna Serena Bata ze yarecordinga after nga amaze okusayininga endagaano ne Abitex, omwami Abitex yaziinako exclusive rights. Era Serena Bata takkirizibwa kuperforminga luyimba olwo mu Uganda wano obweru w'eggwanga nga tamaze kufuna lukusa kuva eyali manager we, kati atakyali manager we. Alina okufuna olukusa okuva wali manager we mwami Abitex mu buwandiike, kubanga ennyimba ezo zonna twaziregisteringa tuziinako obwannannyini obwenkomeredde. Bw'aba ayagala okuyimba ennyimba ezo okuva olunaku olwaleero nga waliyo n'omuntu yenna yeegwanyiza omupangisa oba ayagala omupangisa amuyimbire wantu wonna, alina okufuna olukusa okuva omwami Abitex. Bw'atakikola tugenda mukwatako ng'amateeka bwe galagira. Etteeka lirikkiriya mu Kawaliro namba 46 ak'etteeka erya Copyright and Neighboring Acts tekakukkiriza omuyimbi, tekakukkiriza producer, tekakukkiriza niba n'abatambuza obutambuza ennyimba. Singa nannyini luyimba wabanga alina certificate etunula bweti ey'oluyimba lwonna, kakukugira okutampalinga n'oluyimba olwo, okulusharinga ne ku simu ezo, tekikkirizibwa. So mu bufunze tubreakinze down mukyala Serena Bata oba omuyimbi Serena alina okusasula emiliyoni 10 eza shows ze yakwata, shows ze yayimba nga tafunye lukusa okuva wa manager we, nga tebannaba kutuula wansi kutaminatinga ndagaano gye bayingiramu mu mwaka 2020. Alina okusasula esente miliyoni 3.5 nga sente ezo z'ennyimba tumuwa olukusa okuva olunaku olwaleero. Kati abamupangisiza oba agenda kuyimba ku yidi oba ayina shows endala zonna abamupangisiza bonna takkirizibwa kuperforminga nnyimba ezo. Alina okusooka kusasula sente ezo miliyoni 3.5 olwafune obuyinza oba obuvunaanyizibwa bwenkomeredde ku nnyimba ezo, era waddembe waba amaze okusasula sente ezo okuddamu oziperforminga.